Nakawuka oluguudo Nakawuka terutambula tulaajanidde oluguudo ebbanga ddene babanga batandise bakuŋŋaanyiza ettaka ewantu nga basitopingira awo abaana batandise okufuna lipooti ababbi beekweka mu biwompogome bye batema ne balekaawo so musitukiremu naddala Ministry of Works mu following ekintu ekyo bakyalina mwasindika Nakawuka balidde embwa z'abantu bazimazeewo bantu bali eyo tebabitegeera bo balowooza mupango bajja wiiki emu ne beebuzaabuza ne bayiwa obuyinja mu kinnya ne bavaawo so nze nsuubira ebintu mubikwate kimu kimu mumanyi nti Nakawuka road keggwe tudde ate ku ddaala emuliko naye amakubo mukwata emirimu mingi byonna tegiggwa ne gimaliza ng'egimu giri substandard olw'emirimu emingi egikwatibwa kati gwe weebuuza akaguudo ke Nakawuka kilomita teziwera n'ataano kabeera kati yange essaawa eno kakyali mu discussions akakayisibwa mu budget ezisukka ennya ettaano mwe mutuukeeyo ko bannamawulire mulabe oba basobola okuyitayo bajja bajulira ne ku mikutu ogwo ebintu ebitrendinga nti makeup Nakawuka akwekubako tomwekubyeko ebyo ebintu bibanyumira mmwe so byebyo byange otherwise buli mumwagaliza essanyu olunaku olulungi obulamu obulungi WUMA ne Federation basayininga MOU Memorandum of Understanding ne tusanyuka ku side ya industry nga yo nti wabaawo obumu bigenda bita mu offices eyo nga gwe omukulembera abayimbi nno sinaba kusayininga kintu kyonna sagala onteeke mu kintu kya signature njagala nnyo sooka otunuulire nti we at stand still watching carefully byaman waliwo okukaanyira kwa ssente wakati w'aba promoter nga bagamba tebajja Federation ye kubanga mubalyako ebyo ebintu abesi bitunulamu nze ndi ku byaffe ebiri practical nze nkyali ku copyright nkyali ku bingi nnyo ffe ku ground ebitusabotaging bingi nnyo oluusi osasula poliisi enaggulu ate noddamu nosasula poliisi ku kifo bingi nnyo ffe bitwandetaze bibe mu discussions nga bituyamba ate ne biyamba ne ku bakama waffe abatupangisa oluusi mu bifo ebimu emabega kawera twali ku parliament ku nsonga y'emu kuba tumanyi nti parliament yeyisa etteeka lya copyright naye era biseera bisinga tetukulaba naffe tujja kujja naye ffe tujja kukoma ku geeti n'ekiwandiika ate tujja kuleekaanira awo abantu bakumisinze ku pate ya sister wo nga bagamba oli agambye yinze tebayimbye muwoomya nabadde Kenya ku mbaga nejjukira naliyo era ku rehearsal ne mwagaliza birungi byereere oli taano wange era Shiba Kongs big up on yourself Kabaka tuli ku press conference ya Dax Vibes olunaku olwaleero alina ekivulu wiiki eno yennyini ozze no representing mu nnyambala ey'enjawulo nzize nga nnomubeererawo bambi Dax kyali wange tejjukira era leero yennyini nfunye endorsement ya Zai Muchuzi Mix so nanzikira mu costume eno okuba bakama bange ekitiibwa okunjawula mu bangi ne bagamba King yambala ndi very happy mwenyini nawe olina ekivulu mu maaso awo naye mabega kawo ku kivulu kyewasembayo beera nakyo saidi eri bakuzogojjamuko ku ngeri ya politics ngaawo mulundi guno weetegese to okubanga ogenda kubanga okikwasaganya oleme funa interference nsaba Katonda bibeere birungi ate nekwatiddemu ku luno nze ntegeseze kennyini so buli process ngi following process by process kimu kyetatuuka ku Dax Vibe nti alina veni yasooka okusalawo n'agenda ku veni ey'okubiri ndowooza tukoze ebyaffe nga time tukyagirina tukipinge positive for now kyanjawulo ki ku kivulu kino kuba wenyini woogenda wali obaddewo okeera ekyenjawulo tuli egenda kuba end of year party eggala omwaka ekyokubiri kino nekyo nakikendezezzamu ne ku bbeeyi kiri kyali kyesatu kino kyebiri nakitadde ku bbeeyi power abaana babalansinge bakole ki banyumirwe kubanga jjukira tuli mu 360 vibe obudde budduka so kati wano wali tunagenda mu end of year abaana bakamala ebigezo bakawummulamu twagala bakyakazaamu ate n'ekirala luli abantu baffe abamu baafikira tusaba ku mundi guno bakeere bajje tunyumire nabo pate Uganda ne Beyonce waffe aliwa Uganda ne Beyonce wali era tubadde naye awo nga obimanyi nali njogeramuko ne Uncle Mudwa n'agamba nti ajja kuba musanyufu nnyo singa owasa wini wa mami ekirala gwe muyimbi abadde atulwanyirako ffe nga bannamawulire nga tulwana nga naawe oteekako ekigambo nabawo ebikyuka bamaneja batandise okusiba bannamawulire olaba ekyatuuse ku Frank Ntambi issue eyo bambi omanyi ebintu ebiba mu kooti biba tekiniko okubyogerako naddala on ground osobola okusajjula ekikoze eki naye nga nze sirina gwe njagaliza kibi mu bataano bange yamaani
Yes, navaayo nanyumirwa naliyo e Boston netunyumirwa ku Nupu Convention nengera ne Denver nanyumirwamu ne bakyali bange. Twalina president eyo nga tweyagala nga omanyi sometimes we play sometimes we pray. That is it. Yeah, man. abayimbi temulina mu kwogera kwemwogera nga mwe abayimbi osanga nga olunaku lumu kuliko shows mukaaga last weekend wadde Kampala nga liyo shows nga 5 abamu tebafunye batono abafunye abantu. Ndike nsuubira oluusi eba off season mu byenfuna naye we keep trying mu buli business kibaamu ne mu katale oluusi kibaamu ne bitatambula bulungi naye tukipinga positive nga tugezaako. Ekirala mpozi nze mbeera nakawuka oluguudo nakawuka terutambula tulaajanidde oluguudo ebbanga ddene babanga batandise bakuŋŋaanyiza ettaka ewantu nga basitopingiraawo abaana batandise okufuna lipooti ababbi bekweka mu biwompogome bye batema ne balekaawo. So musitukireemu naddala Ministry of Works mu following ekintu ekyo bakyalina emwasindika nakawuka balidde embwa z'abantu bazimazeewo bantu bali eyo tebabitegeera bo balowooza mupango bajja wiiki emu ne beebuzaabuza ne bayiwa obuyinja mu kinnya ne bavaawo. So nze nsuubira ebintu mubikwate kimu kimu mumanyi nti nakawuka loodi keggwe tudde ate ku ddaala emuliko naye amakubo mukwata emirimu mingi byonna tegiggwa negimaliza nga egimu giri substandard olw'emirimu emingi egikwatibwa kati gwe weebuuza akaguudo ke nakawuka kilomita teziwera n'ataano kabeera kati yange esawa eno kakyali mu discussions akakayisibwa mu budget ezisukka ennya 5 mwe mutuukeeyo ko bannamawulire mulabe oba basobola okuyitayo bajja bajulira ne ku mikutu ogwo ebintu ebitrendinga nti makeup nakawuka akwekubako tomwekubyeko ebyo ebintu bibanyumira mmwe. So byebyo byange otherwise buli mumwagaliza essanyu olunaku olulungi obulamu obulungi. WUMA ne Federation basayininga MOU memorandum of understanding ne tusanyuka ku side ya industry nga yo nti wabaawo obumu bigenda bita mu offices eyo nga gwe omukulembera abayimbi nno sinaba kusayininga kintu kyonna sagala onteeke mu kintu kya signature njagala nnyo sooka otunuulire nti we at stand still watching carefully. Man. Waliwo okukaanyira kwa ssente wakati w'abapromota nga bagamba tebajja kkiriza federation ye kubanga mubalyako ebyo ebintu byabwe sibitunulamu nze ndi ku byaffe ebiri practical. Nze nkyali ku copyright nkyali ku bingi nnyo ffe ku ground ebitusabotaginga bingi nnyo oluusi osasula poliisi enaggulu ate noddamu nosasula poliisi ku kifo bingi nnyo ffe bitwandetaze bibe mu discussions nga bituyamba ate ne biyamba ne ku bakama baffe abatupangisa oluusi mu bifo ebimu. emabega kawera twali ku parliament ku nsonga y'emu kuba tumanyi nti parliament yeyisa etteeka lya copyright naye era biseera bisinga tetukulaba naffe tujja kujja naye ffe tujja kukoma ku geeti n'ekiwandiika ate tujja kuleekaaniraawo. abantu bakumisinze ku pate ya sister wo nga bagamba oli agambye yinze tebayimbye mu woomya nabadde Kenya ku mbaga nejjukira naliyo era ku rehearsal ne mwagaliza birungi byereere oli taano wange era Shiba Kongs big up on yourself. That is it.